Yes, so lunaku olwaleero njagala okubanga nkubuuzako yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza nti ogamba otya munnange emirimu gy'okola gigenda gitya. Olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku nsonga ezo eziyinza okuba nga zikutte omubabiro ate nga teweerabira nti tubadde tetwogerezeganyanga okuva Valentine's Day lwe yaliwo. Omukwano eyo ewammwe gwali gutya? Waffe twabiraba mu ngeri ya njawulo ennyo. N'olwekyo byonna tugenda kuba tubyogerako mu programu eno olunaku olwaleero, era ng'okola kintu kimu kyokka gwe kutukubira simu n'oyogera naffe, ebirala n'obitulekera. Ali ku simu asoose twagala kuwulira. Halo mukulu wangi ssebo. eyali akulembedde okudda emabega eyali akulembedde okudda emabega. Ani njagala okubuuza ku bawagizi ba Seno mwenna kimwebale nnyo emirimu gye mukola. bali nze matali sisolido y'abakyala wano mu Ndeeba, omuwagizi wa Manchester United egenda okutwala ekikopo. Kankiddemu Manchester United egenda okutwala ekikopo ekya sizoni eno. Omanyi muli bakujjukiza sebe enjovu bulijjo eyeewanise ku muti waggulu wagirabye bwe yagudde ekigo ng'eringa gye bakubye akasaale. yamaze neddayo era eri waggulu. Bannange bw'oba tonnatuukanga ku buwanguzi oba ku kintu kyonna oba nga tonnafuna kintu ekyo tokyesunga, ojja kuswala ng'enjovu. Era awo wensaasirira n'abo ababadde beesunze okufuna ebimuli ku Valentine ewedde ate ne batabifuna. Bannange ekonomi mbi, kyokka ebimuli bya buseere, mutusaasire. Nze okugula ebimuli omukazi muguliramu akatambaala wangi kubanga ekonomi embi. Njogerera basajja bannange abatalina busobozi buvuganya n'abalina ssente. Bannange temwemenya, teri yabatuma bakazi, ate n'okugenda mu ggulu tekuliiko kakwakkulizo nti olina okuba nga wagulirako omukazi ekirabo kya Valentine. Oba ntegeerekese bulungi? Bawulidde nkiwa bakutegedde. Nze kyensaba kiri kimu, wabeewo omubaka mu paliyamenti atuterayo ekiteeso ku transport money. Kitya? Singa mpeereza transport omukazi n'ajjako essimu oba n'atajja atanzibwe engassi ya bukadde nga buubwo bwalemwa asibwe mayisa. Solide ekyo tekiba. Tunaagendanga mu kaguli okumulabako ne tumusongamu olugalo ne tugamba yoona eyalya transport wa munne. Si bikakali ebi? Naye ssebo nga tuvudde ku ebyo, nzikiriza nzijukize gavumenti nti bannyinaffe ne baganda baffe bayitirivu nnyo abali ku kyeyo mu Buwalabu, abali mu mbeera embi, abamu nga n'obulamu bwabwe essaawa yonna buggwawo. N'olwekyo bwe muba mukola ebiteeso, bwe muba muli ebicepere, mujjukire ku bannaffe bano kubanga nabo bannayuganda baagenda kuyiiya na kutereeza bulamu, naye gye baagenda ne beesiŋŋaana ng'embeera si nnungi. Mubajjukire ensonga gy'oyogedde enkulu. Eyali akulembedde okudda emabega, eyali akulembedde okudda emabega, yazzeeyo na eyali akulembedde. Aseno yazzeeyo waggulu ssebo. Hala Halo baba, webale kutuweereza mukagwa. kale buganda wange. Ina eddoboozi ly'oli kuwulira n'ery'omuvudumuko erya Susu Magic omusaada wa Kyabazinga nga mulunzi wa Sekokedde ennyama n'eddamagi ng'ate mutunzi waddo wano ku Igenge e Bugembe mu Busoga. Bugembe baga. Emirimu gy'oli kukola baba mikala mwine era tusiima ino empeerezaayo wano e Bugembe. Neeyanziza mwebale kusiima. Baba ekyasinze okuniiza ku luno olunaku olw'ab'endagano obwa Valentine okidi. Lwawedde asikimanyi n'okuwa omuntu ekimuli kyange kyokka olw'amazzi okifuna ati pa yajjire kutandika kuwaana na kwebaza musaada mulala atali nze. Njawulira obusungu ni muniivu
aye nga era abakazi balimba ino baba era nga togeza kubeetako bw'oba nga toli kunenda lwaki ebintu byange obiikiriza kale bizire obona oba nja kufa mazima Valentine nga nefiiriza akaboola kange nga njangula ebimuli n'ataaku kaloole kisaawa akaboomu ak'omulembe kawayini n'akataaku n'ataaku apo n'ataaku emicungwa chokoleeti n'obuwowo buli obubuno ekivundu ekikalamu ekivundu nakyo kiba kikalamu ndikusiba n'abisiba bulungi mu kasero olw'amazzi nga nkubira owa boda wange nakubamu na boda ida wano ntwalira ebintu bino ewa future wife wange kyokka ekyenaku ekyantuuseeko omukazi olwafunye ebintu atipa ng'ajja kumpeewo supiidi ng'atandika kulwana musaada wundi simanyi bamweta bindeeba n'abawo neewuunya aye nga baba nze bw'oningirira nfuninza okufaanana eriina bindeeba abakazi bazibu bendakiye baba ebimuli princess Remy bye yafunye ku Valentine ebyo byange ninze nabiweereza aleke kulimbalimba abantu atalimba nti musaada wundi neyamubiweereza kyokka ekineewuunisiza n'amasimu yagatwire ku kiruma rape ono waffe aye yegendereze baba andidi kuba ndijjamu kolimire ninde yefuuka enkata nze susu magic nakowera irala abakazi abafere naye tokikola ekyo tokikola aye sebo wakitondikiriza nkowole ku bantu bonna bonna okwidda mu kivulu kya Nantamegwa Dr. Jose Chameleone Chebese Iwanga Mwide bakowole 24 omwezi ogwokubiri gwebeta February wale Rugogo mu cricket ovu ate ninze susu magic ndijja kubaayo mwene munakasongo njabayo Mwide tubinuke tukina amakina tunenie bwe tujaguza regent waife Kamili Kwesi Joseph Mayanja Doctor oba tukusasuze mmeka ez'akalango omulala ali ku simu hello presenter wangi nyabo nze mama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano ezirobwe ku faamu y'amajanja bannanga bazzirobwe mukulike Valentine's Day kyali kitya eyo tonnyumiza Valentine tonzijukiza gasiya omuntu omukulu n'atasula waka kyokka n'ajjako essimu olunaku lwonna bannanga alaba ku taata Joan mumukwata amattayi nze ndagidde naye ddala lwaki gavumenti tevaayo neyamba ffe abantu ba wansi ku nsonga ya Valentine ku nsonga y'abasajja obuntu nga butono gavumenti n'obonaabona n'okulima ate n'obonaabona n'omusajja kwegamba Joan kyekitegedde oyagala Bootylicious Days bamukugirewo gavumenti emutwale wabula oliko omumwa musajja gwe omuntu bw'aba takumanyi ayinza okulowooza wagweyazise so malicious kyekiriga era kyewanditegeezeza naye era wadde wange byabadde bwe bityo tekiŋŋaana kulamusa ku mikwano gyaffe abanyumiddwa olunaku bannange mwalonda bulungi mwesiimye bantu badde n'abantu baabwe kambuuze ne kubaayawukanye yali yakusuubiza okubeera naawe ku Valentine kyokka essimu yabadde mu bize olunaku lwonna wayambadde ebimyufu ng'olinda omuyaayi gw'omusajja kyokka tegwalabiseeko kati wasuze teweebase n'ogenda ne ku mulimu ng'amaaso gakumyuse galinga ag'embuzi egenda okusalibwa ku yidi wangi sebo okukkiriza mbuuze ne ku munnaffe ng'oli eyo weegulidde ebimuli nabo gye bali kati byakutamye dda obula okubizzayo gye wabiguze bakuddize ssente zo mazima ate olunaku lwabadde lumu lwokka ate lwawedde ate ebimuli bikutunuulidde oba mufaaki mukwano ku kalisiiti ke baakuwadde kuwandiikiddwako ebigambo once goods are returned there are no return ticket return sold I mean once
Once upon a time. Kwegamba biri awo bya Lungereza. Once goods are sold are not returnable. Olulala obuuzanga otubuuzaako. Nze nga mbuuza ggwe. Gompa akatwa. Manyi ekyoba ekyo ky'oyogedde si kye kituufu. Sisobola kubuuza muntu ataasoma yadde A-E-O-U. Mukama nsaasire naye sisobola kukubuuza kintu kyonna. Astagfirullah. Tu. Ate kibi nnyo nti abawagizi ba Arsenal olwakubiddwa omupiira ne batandika okukola effujjo. Bazze ku faamu yange yonna ne batandika okukola effujjo ku birime ebitalina musango. Gy'oli bye byabalagira okuwagira ttiimu ennafu. Ebimu ne babisigulayo mu ttaka. Ne batuuka n'okwonoona mu bitooke. Nga balinga abatamanyi kaabuyonjo za gavumenti gye ziri. Mwayisiddwa bubi. Kati watunawulidde embuzi. Ekiro nga ziseka. Kumba abakulu abo babadde bazinyonyoogera. Ekiro mu ttumbi. Who does that? Who does it? Who it? What? Lwaki bantu mmwe mulina effujjo? Effutwa. Abawagizi abo beddeko. Naye nkiweera bawulira. Ate oyinza okusanga nga abawagizi ba Arsenal abaliwo kati basooka kuwagira mizannyo mirala nga rugby. Kyova olaba balina effujjo. Oyinza okulowooza nze natemye ettabi enjovu kwe yabadde etudde. Naye enjovu yazzeeyo n'etuula. Government, where are you? Enjovu gy'eri yazzeeyo. Ate nandisabye poliisi eteeke obukuumi buli muwagizi wa Arsenal gy'asula. Lwaki? Eggwanga liyinza okufiirwa abawi b'omusolo okuyita mu bikolwa ebya circumcision. Wangi? Ebikolwa eby'okwetuga. Suicide? Since when? Eyo wasomera wa gye bakyusakyusa ebigambo? Bwe kiri kibaddewo ebbanga suicide kweku. Kyova olaba nze omwana owange namutwala ku ssomero limu lyokka baliyita Light High School SEGUKU. Ndimanyi. Kwekyo ekikuba ekigenda katale busaawula Kwentebe Road. Yes. Ly'essomero lyokka eryensobola okwesiga okusomesa obulungi omwana n'abeera muntu wavunaanyizibwa ng'alina future tense. Future property. Future weather. Otegeeza ki? Kikyogezaako kulambulula. Ng'ebiseera bye eby'omu maaso birongoofu. Essomero erisomesa abaana amasomo gonna aga science ne art ate obulungi. Ate nga n'ebisale byabwe birungi. Bambi. Ebisale biri wansi okusinga ku masomero amalala gonna kweggamba ofuna ekirungi ku miwendo egya wansi. Erikuliza abaana mu mpisa. Abaana nga balina disciplinary committee. Abasomesa n'okwetonderawo emirimu. Basomesa entrepreneurship. Ekigambo naye omanyi kye kitegeeza ekyo kyogezaako okulwana nakyo okwogera. Presenter kansooke nnyo ku mazzi. Nyabo. Katusooke tuveeko mu Bulango atuuliriza. Joining high school, it's easy to think of it as a building, a large classroom, a test, long hallways, aisles of books, a place where you're going to cover up your future. But when you get there, you realize you're not the only one. When you come to Light High School SEGUKU, it's people meeting people, learning from each other and growing together. It's not always about knowing exactly where you're headed. Sometimes it's about finding a way. It's about seeing the field with your own eyes and learning from the best. There are books, there are tests, there are classrooms, but there is one very important part you cannot put on paper. It's living. It's working together to do something bigger than ourselves. It's laughter. It's the relationships. It's the good conversations with good friends.
It's expressing who we are, it's hard work, but it's lots of fun. So we come to Light High School SEGUKU for the education, we stay for the experience, and that is what we carry with us for a lifetime.